tuleme kutunuulira muntu omu oyo gwe bakutte. Ate waliwo abalala muyinza n'okuba nga mwakutte Kamukene, abasajja bayina ssente abo n'abakyala. Ti omuntu gw'olaba nga ayina ssente, ssente ze zimubukusa azikwese mu nnyumba, yeeraliikirira ssente ezo bazirabe ku akawunti, tajja kuddamu kweyagala. Kati obwo bugagga ki? Kati okirabye nti Anita z'ayina zisobola okubeezaawo constituency namba nga bayina eddagala, nga bayina ssente ennungi, nga bayina ebitanda, nga babawa n'amatambuugi. Kyekyo ekiraga nti bonna bagagga, ssente bazirina, nayo zissa ku akawunti baziraba. Kati omanyi amaka g'ayina, mmwe mumanyi gali ge mulabako. Kati waliwo ag'ekigo ge yaakamaliriza, mumanyi eziriyo. Ate nedda nga tunaakola ensonga zino mu butuufu bw'obutuufu, so ono yekka nze nkugambye. Njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nairo Agro Industries Limited abakolera ejjinja. So products zino zonna ze bakola kwe ziri ku market. Era ku buli dduuka gy'owangaalira bw'oba toguze sabbuuni osobola okugula butto. Mumulaba onabeerako ekigambo Nairo. Bino byonna obisangayo ku dduuka. Bannaffe aba Nairo Agro Industry Limited bakola bino byonna. Ono butto omupime mu lita, osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano, byonna osobola okuba ng'obifuna nga w'obikola ki? Nga w'obiraba. Ono bamuyita Pamba grade 2 ayoza ngoye. Omulabye? Ono bamuyita Nacho Soap grade 2 naye ayoza ngoye. Tulina products eziri mu Nairo ne modern. Bino bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo, bitukozesa ewaka. Oba oyagala oba toyagala. Industry ekola ebintu bino eya Nairo Agro Industry Limited baddewo ebbanga ddene. So tusaba Abannayuganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Genda bitya byemulaba byetulaba byemulaba oba mu ebintu mubiraba bikukujju nga gwe kyolaba ng'ekizibu omulala akiraba nga kyangu, gwe nga kyolaba ng'ekibi omulala akiraba nga kirungi. Otegedde? Awo we tuli Kabaaya. Kati ate bw'oba ne ssente nnyingi ebiseera olumu abamu baba mu kweraliikirira kufa, aba yamalayo naye ng'alindirira kufa. Kyokka ng'ate buli omu aluubirirwa kufuna ssente ng'alaba nti kyekisembayo. Ate ono alina ssente nnyingi, waliwo lwatuuka ne yeegomba omwavu. Nga omuntu abadde ne ssente nnyingi. Alina nnyingi naye ng'omulaba yenna amyuse emimwa, olubuto lumuli mu bbanga bwe ruti, kweganga obulamu tebutambula ng'ate bwebubala. Naye ng'alaba Kabaaya atalina ssente bulungi ng'amulaba mu weiti ye n'agaamwana ng'akwegomba Kabaaya. Mwebiri mu nsi. So bannaffe nga woonoonya ssente n'ofiira ku bantu, n'olya enguzi, n'otwala ebintu by'abantu, tolowooza nti ssente ze zisembayo. Ssente zirina ekkomo. Gambye wano we tutudde olusozi olulaba luulu. Amamotoka togalengera gazze kugula awo. Bali mu kulambula. Bali mu kulambula. Oyo abadde mugagga yabikola ng'akolerera baana be babeere bulungi. Ne wenjogerera olwaleero ye olumaze okufa olusozi luulu baalusaze dda. Baalusaze tobirengera. Bannaaye ebintu bya duniya si byangu. Kabaaya oli bulungi? Nze ndikkiriya. President wa ghetto gwe tubeera naye Kabaaya ku nsonga ez'enjawulo. Ghetto ziyimiridde? Tezisobola kuba bulungi. Tewali, tetukyali ku kya ghetto kyokka, kino kigatta nsi. Kitugatta wamu embeera eri mu bantu b'omu kyalo yeri mu b'e Kampala. Kubanga babadde bamenya balumba n'eyo yonna. Kati embeera etugatta nti n'ab'omu ghetto banoonyeewo okusula, ne bano be bamenya banoonyeewo okusula. Ti abantu bazzeeyo mu kulima emmwanyi. Abantu baali baleka ebyalo byabe nga byakwata ebibira
tebikyabera mu bantu kati we bategedde nti emmwanyi efuna buli omu ka space kabadde nako mu kyalo yazzeeyo kalimamu emmwanyi awo wennyini we baali batwagala awo wennyini we batwagala kati ne mu kyalo gye mwazze era emmwanyi ejja kutuuka esalibwe ebbeeyi waliwo ekibulamu wano abakulu bakyogere bagamba okubeera ne ssente musango kati lujja ogenda n'otunulamu ti omuntu gw'olaba ng'ayina ssente ssente ze zimubukusa azikwese mu nnyumba yeeraliikirira ssente ezo bazirabe ku akawunti tajja kuddamu kweyagala kati obwo bugagga ki bugagga ki n'alikoze ssente zange nentuula nenzirya nenzisa ne ku akawunti nga ne bwe muziraba teri kweraliikirira ne kati abantu akukuta ne ssente ayina ebisente mu kisenge ate noono n'ababalanga yabala ti ssente zino tezirina kuba mu currency ntono kubanga omuntu asobola okutereka emitwalo gya $2 ne gibeera ewaka n'otamanya nti ne ssente weeziri naye ssente za Mwai Museveni oyinza okutereka akawumbi eka ennyumba eyinza okujja ye yababala ate nga mulina bisitula mu bitwaleyo afune bwana abakontrolinga yeba sisitimu eyo ya kidikiteeta kale tutandise ne Kabaaya nozere watali kumala budde tutandikire ku nsonga ya speaker oba abadde speaker wa parliament omukyala gwe bayita Triple A Anita Among Anita Among omukyala yeetisse amawulire oluvannyuma lw'okuba nti n'ekibiina kye kiina gwe kyakooneddemu agenda okudda mu kifo kye yakkiriza ani yakkiriza Anita Among gw'ogambye nti yawanise kati takyali oŋŋambye yali anti kibaweongambye eyali speaker eyabadde speaker anti ekimufuula nti si ye speaker bwe baamaze okulayira katubeera tusigalidde kulonda speaker ne leader of opposition kyovula Ssenyonyi we yamaze okulayira yawaddeyo emmotoka ya gavumenti n'ebirala n'ebisumuzo byonna n'awayo ofiisi ye n'agamba kati si ye leader of opposition oba okategeddeako kati ne speaker Among wadde we yamala okulayira yasigaza emmotoka za gavumenti n'ebirala ne security byonna yali alina obbiwaayo ekyo kya bulijjo wano neera tubadde tuli mu kalulu nga gwe tuvuganya naye security akyagiina byonna ng'abirina ng'era akulaga ye akyakola nga bw'alina okukola kati speaker eyavuddeko oyo yavuddeko takkiriza kubanga abadde ng'ayogera lwatu tinsobola n'okubeerawo emyaka 10 emirala nga nkyali speaker kati bakikujje mu ngalo yagenze tayagala naye ng'ayina okugenda kaseera katuuse eri gye babadde bakozesa oyina okugenda naye nga tawangaddeewo bwe bityo nga tawangaddeewo tasobola wangaala bye yakoze mwabirabye ensi yabirabye ate oli omwami bwe kataligirya ababakolera baligaggawala abakolera bannannyini ssente mugenda gaggawala olw'ensonga tebagula bintu mu mannya gaabwe tebaagala balabe bintu ebyo era olubiraba bwe bati gwe ng'owedde kati ssente z'oba ozifuniramu ggwanga tosobola nagula kintu mu mannya go anti eggwanga baalibba dda kakati oba muzeeyi waffe yakaddiye ng'abantu bano bamuyita emmanju kati yamala kulaba ku ekyo ggwe ensi neekutendereza n'egamba obwaguuga bw'ekizimba ate bonna bagagga baminisita ba Mwai Museveni nga tuvudde ku sipiika baminisita be bw'abeera MP nga wa NRM mugagga n'abamuwujjira obunyama nabo bagagga mulimu abatalina tebakulya ssente teri gwe bawuliraga Mwai Museveni nti agira agenda mu maaso ng'ali bubi ani agikiyimba gw'olaba ani anaaba obubi ne gw'olaba asirise nga kitatta gwe tulaba ng'eyaggwamu asirise lwa nsonga ali bulungi basirika kakati ekiriwo Kabaaya buli mawulire agavayo ku sipiika oba olowooza gali fake ogenda okumayizanga matuufu byatandise nga ennyumba ye bagisazeeko ab'ebyokwerinda bajjeeyo ki ssente kati omanyi amaka gayina mwe mumanyi gali ge mulabako kati waliwo ag'ekigo ge yakamaliriza mumanyi eziriyo ate nedda
nga tunakola ensonga zino mu butuufu bw'obutuufu. So no yekka nze nkugambye abantu boogera batuuma ebizimba abantu Kabaya abantu batuuma ebizimba abantu bajja ekiro ne balambula balambula ekiro kakati waliwo n'omulala yaguzaawo waggulu yazze ekiro mbeera wano kalina nga nnengera konvoyi nga zijja ekiro mu lusozi awo naye yaguze naye minisita yazze n'agula mu lusozi awo kati bino ebintu tuleme kutunuulira muntu omu oyo gwe bakutte ate waliwo abalala muyinza n'okuba nga mwakutte kamukene abasajja balina ssente abo n'abakyala. Jeno Muhoozi mu kisanja kino yagambye kulwanisa nguzi era waliwo abakwatiddwa mu byokwerinda kakati olwaleero tulaba sipiika era kesi zikyali ku nguzi. Yakakiraba ani yali kirowoozaako yakakiraba bulijjo tukyogera gwe wakakiraba kati n'ebirala bingi ng'abantu okuttibwa abantu okuwambibwa nabyo jjabbira. Sipiika yajja ne opposite omwami Magogo najja ne opposite. Sipiika gw'ogamba yajja bw'atyo yagula abaali bamuvuganya bonna n'abayita ewuwe n'abawa ssente era bo bennyini ne bavaayo ne bagamba ffe tetugenda mumuvuganya ono tavuganyizika. Kati bw'olaba bajjeeyo kisenge biramba nga batikka drone ssente kakati gwe lowooza yabawa mmeka okuva mu kalulu naye newa deputy speaker bwe kyali abo bonna bagula bannabbanja ekakumiro bakozesa maanyi ng'oyo nammere kati gw'oyogera nammere akimanyi bulungi teyawangula naye ffe tubagamba ebibbe tebyala kyova olaba bibalakidde bayumba balwana ennyumba ya sitaani ekutta omuliro ffe tuli eno tulaba naye tunagamba lujja nererwa nkiddamu baakafa yeyina okuddira mwami Museveni buli kye yakola abo bennyini bewawa ssente bagenda kumala beetomere bajjeyo bye tubadde tetumanyi. Nammere yayogera ebigambo emabegaawo yatandise dda nayogera ebyasimanya omukyala bamutwala nga bamwambaza bamusibye ne bamutwalira muzeeyi bingi bye tujja okuwulira bw'ate simanya si ye yali mukyala wa Bobby. Bobby alina omukazi omu nze mu nsi gwe mmanyi mukazi waali omu gwe ne bw'osiba abalala obukaaya n'obakuba make-up babula Kyagulanyi tabula. Kati Nammere omulaba akyali new stock ya NRM kwa badde agamba ye new stock ya President Museveni Nammere naye bamukutte simanya baba bamutadde naye bamukutte muwe muzi kasita owemula wali okola waliwo ebintu wano nga bisiigiddwawo ti bw'ovumenya abasayidi kuvuga evuganya omukulu gw'ofuna omulimu. Kati Nammere akyalina omulimu Nammere w'amaanyi kabulaza akyasobola ba minisita akyasobola bagamuwa obwa minisiteera ne leero kwongera mu kintu nga mwe Museveni akengala kuba abantu badde balowooza bangi nga bamukoledde Mama Kayunga kuba ne wali alina endowooza egamba Silver Kayunga muzeeyi simu nja kubawa ente beekayunga tebaabawa bamugobye kati ne bwebityo gye biggweera ng'ogenze kati ekigenda okubayamba nti ne bw'oba obbye ssente nga bw'olaba Anita Amongo akyali seefu nnyo. Anita Amongo oyinza omwerijjako ku ekyo ku kye balumbye wakaawe ekyo ne bwe mujjayo loola essatu Anita alina ekyama abotole naye abotole Anita alina ebyama byange kati oyo ayina nalaba omusajja w'engulu oyo oba yali weefudisi n'avaayo n'adda mbali naye mukwavu wala yatuula ekaseese eyo n'agamba woteeri zonna zigenda omujjukira omusajja oyo oba yali ani n'awaaba n'okuwaaba woteeri zonna zigenda amabanja gagenda naffe eno batunyiga ffe tubotola naye naffe balina bwe batukwatamu nga baga ekyapa kya Kabaayi ekyo kiseeko ka village yagula kwani ettaka mbirina bwe bityo nange nga bintuddemu ng'ekyapa kiri mu mannya ga Nakafeero bwe nalwawo ebbanga awo okola transfer bano ne babala ne bagamba tunaamukwata tutya mu jjiya ne babaako gwe bakozesa ekyo n'akiteekako ka village
bw'ogendayo ebintu tebitegeerekeka naye nja kufuna obwenkanya kati neebali echansi gye muyina eri emu nti gwe muyambyeko ono muyina ebyama gwe era buli lwe bagamba anitanga ugamba otole naawe ng'obotola tebagenda musiba teri muvunaana gavumenti gundi yakaliisoliiso ofiisi era yooli naye ekifaananyi kino ekyokujja ssente mu mayumba g'abanene oba ag'abakulembeze baffe kireeta bubaka ki? kyekyo ekiraga nti bonna bagagga ssente bazirina naye zissa ku akawunti baziraba kubaffe abakola tuzitwala mu banka ezaabwe zibeera mu mayumba tezijja kuwera lujja onaaweza ddi akawumbi kati lujja wooli awo oba olina emyaka emeka okuweza akawumbi okuggyako ng'ogenze era mubali kyetaaga ng'olunaku nfuna miliyoni nga 2 olunaku ndowooza mmala emyaka ng'emeka ate abafuna omusaala obutagiweza engeri embeera gye ndimu ate kyali badde myaka nga 3 wakati ate oli ng'afuna omusaala gwa miliyoni nga 5 omwezi. Njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nile Agro Industries Limited abakolera ejjinja, so products zino zonna ze bakola kwe ziri ku market era ku buli dduuka gy'owangaalira bw'oba toguze sabbuuni osobola okugula butto mumulaba onabeerako ekigambo Nile bino byonna obisangayo ku dduuka bannaffe aba Nile Agro Industry Limited bakola bino byonna ono butto omupime mu lita osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano byonna bino osobola okuba ng'obifuna nga woobikola ki nga woobiraba. Ono bamuyita pamba grade 2 ayoza ngoye omulabye ono bamuyita nacho soap grade 2 naye ayoza ngoye. Tulina products eziri mu Nile ne modern bino byetukozesa mu bulamu bwa bulijjo bitukozesa ewaka oba oyagala oba toyagala. Industry ekola ebintu bino eya Nile Agro Industry Limited ebaddewo ebbanga ddene, so tusaba abannayuganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino. Kawumbi ka wano kazibu omuntu ali myaka 4 ng'afuna obukadde 5 okumala bbanga kikati gwe naye sooka obalemu akawumbi okalabe aba tagenda kafuna wabula waalingambye ali myaka 4 yali badde afuna olunaku obukadde nga 5 awo ayinza okugezaako n'afuna akawumbi naye ng'okola bukozi lujja kazibu. Mbu abasajja baleeta abafuuyira ssente ezo ne bazifuuyira mu mayumba omwo ne bazifuuyira mwe bino bye mufuuyira ebikumi bitanda byammwe bali bafuuyira ssente bo basobola okuzifuna kubanga tuzze tubagamba ssente yaffe yamuwa musolo kati babukuta nayo mubuliddwa gye mugitereka waliwo gwe baasitulako wali n'agamba nga wakendedde olwabuuka nga wakendedde tamanyi muwendo gwazo era baagula obuuma buli waka kati bagamba waliwo omwami agaba ssente oyo tazijja mu bbanka golooza azijjawo zaawa abayimbi n'agamba gwe baakuvumye sebatta wange jangu eggulu namuwaayo sebatta n'ayitawo nga musanyufu agenda kiwedde naye embeera ey'okubeerawo tuwaayo kino kyekiraga nti buli bakwatayo omu ng'awagira sayidi eyo ng'ate ajja azibiikirira ebintu bino bwe tugamba owaayi mu ddwaliro nga teri ddagala kati okirabye nti anita zaayina zisobola okubeezaawo constituency namba nga bayina eddagala nga bayina eresesente ennungi nga bayina ebitanda nga babawa n'amata mbuugi. Naye ndowooza sipiika wa parliament ssente tazikozesezza bubi. Lwaki? Bw'aba ng'asobodde okugenda ewaabwe n'azimbayo amasomero n'azimba ebisaawe n'akolayo rediyo mbu rediyo ye esasula n'abakozi okusinga rediyo ezimu mu Kampala wano. Kati enkola yonna ey'aba dikiteeta yeeyo n'oyo abadde ayingidde. Dikiteeta asobola okukugulira emmere naga abantu bange mwenna mujja kulyanga emmere ey'obwereere n'ateekawo n'ebifo. Lwaki oyagala bali emmere ey'obwereere? Lwaki oyagala gwe? Olwaki oyagala tube na bya bwereere?
nga gwe muntu omu gw'oyagala otutegeerere. Essomero yali bateereddewo mu kitundu essomero walinoonyerezaako lisomesa litya abaana ssente mmeka? Bajja kugamba ebiseera ebisinga bagga essomero omusajja wa Katonda asolooza ne ssente n'agamba tuzimbe essomero nze Katonda wange ate nzijjukidde ekintu ekyo. Obeera mu kyaki omusumba n'ayimirira nga mukalu nnyo bw'ati n'agamba bantu bange abakyaki kyaki yeetaaga essomero eryo nga liriko boarding nga liriko neddeeyi ne basonda ssente. Olumala okusonda ssente omusumba n'azimba essomero. Ogenda okulaba ng'omusumba agamba ku TV nga nayo yiye mmwe mwagisonda tekuliiko totwalayo kalango ka bwerere n'essomero. Olumala ng'agamba mitwalo 22 kyokka nga waliwo n'erya private nga lya mitwalo 2 nga sekendule. Kali awo nga kasekendule oli yakateeka mu nju ye naye ng'era munnange kayina ebintu era nga kafulumya abayizi ne bagenda mu senior 4. So ze kyensuubira sipiika baakiikirira bo balina okuba nga gwe genda y'olabawo constituency eyo abaana bonna basomera bwereere ojja kusanga n'erya UP eyo yennyini gyava. Era essomero eryo lyeyakola ewaabwe Bukedya ne mu misinde gya Jenu lyawaddeyo obukadde 100. Eri essomero abaana bambala bulungi banywa obuugi bw'amata. Gwe essomero lituukira okuwayo obukadde 10. Lirina eddwaliro obukadde 10 obumanyi. Kati kagambe essomero mu Uganda yaffe empya gye tusuubira twagala essomero ng'abaana munywa obuugi obulimu amata. Ekitegedde ekyemisana nga mulya ku muceeri wadde bijanjaalo nga bisiike. Kakati n'ekirala ng'omwana w'essomero eryo asobola okufuna engatto ya bwereere n'afuna ebitabo bya bwereere. Kansuubira abaana b'okubafuna engatto batambula na mmotoka okuva mu maka gaabwe baakiikirira nti ababeera ewala engeri enkuba bw'eba nabo basobola okutuuka mu budde. Ate ezo constituency ezo ze zisinga okubaamu abantu abava ewala nga bagenda ku masomero ago. Nti kaakati Anite yajja ku ssomero lyerimu lye yasangawo n'alizimba mu kifo ky'okwongerako amasomero amalala abava ewala babe nga basobola okukola ki. Ffe twagala n'abava ku nnyanja ku buzingazinga gendako ku bizinga. Nze ntambudde ebizinga Lambwe eyo Sese simanya ne ŋŋenda Dolwe okitegedde eyo simanya wa na miti eyo Bugaya nga n'amasomero tegali. Bannayuganda mugendeeko e Bugaya waliyo ekizinga kya mayiro 27 kiriko n'emmotoka emu tekirina ssomero lya UP bonna basome. Genda Eddolwe ku kizinga osangeyo essomero erya UP bonna basome bw'ona alisangayo naye nga nabo Bannayuganda kati bo tebagayina. Eryali baddewo nga lisobola okuba nti Masese Guloofa oba nti omanyi Sese bayina ebizinga 2 eyo bayina Singira ne baba ne Guloofa. Kati nti omwana yalivudde ku kizinga sayidi eri n'alinnya eryato ng'ayina life jacket ng'eryato lya mulembe n'asoma. Naye abano be basoma bokka. Kati Anita engeri gye walizimba waliyo omwana we ddungi. Balina okuba nga abafamire be gye bali yazimba lya kalina. Twagala omwana ono azaalibwa Magogo ssomero ddungi okitegedde walizimba ly'obadde ogenda okwekwasa twalayo omwana. Abalongo basomera abalongo b'Amagogo basomera naye alikola bulungi. Bambi omukazi yateeka ssente ewaabwe. Gwe naawe liva mu ebyo ojja kuntabula. Wamma kwata omwana wo mutwale mu ssomero eryo. Kati ate bano ababiri bombi bbaawo Magogo ye kyakoze ez'omupiira Magogo. Nabuuzaako bambi kapiteeni y'omu musajja wange sijja namwogera linnya naŋŋamba Kabayandeka ngera bw'owulira Kabayandeka yagamba Kabayandeka
ne mugamba ndenyumiza akande mwesigwa n'agamba ndeeka bambi yagaana naye nga kirabika ekiri eyo naye ku mulembe basirise busirisi owulire ku mulembe gwa Engineer Moses Magogo FUFA weefunye ssente okuva mu gavumenti ate nga luli FUFA waziwulira nga zikabeeza abalooja basi ya Uganda Crane ogimanye Magogo babagagga abo bagagga Magogo bwe basulako eyo kozi ya bukedeya ng'amala avaayo ng'agendako kweno gye Gambia yawe n'eyekigo bw'ava ekigo kale wulira ssente ng'agenda n'ekigo weeriye yo baakagimala nalabye n'omwana eyagipositinga ng'amwebaza okumuwa omulimu omwana oba yateekayo biki ewaawe mweyenju nayo yakaggwa kakati n'amalwaliro nga bw'ogalaba nti ye bw'anaalwala kansa w'olususu kansa w'olususu nkulaba eno sayidi ebyo ebintu nabagamba bibi n'abakyala abalala ababikozesa bibi ababa boolanga batunda birungi olina omukyala gwolanga nobamuyitaoyo ng'akekizigo nkalaba kanyirira naye naawe oli wa kizigo oba simanyi bwe kibanga kyekyo baguze naye kyanita kyakwata ku matama wano kati kireeta kansa ekyo ekyoli Anita kati bw'onaalwala tugende emulago kati ebyo bibye ne family ye katudde ku byaffe eby'eggwanga ebitukwatako omanyi abantu balina kyakye babusiza amaaso Speaker Anita agenda okuweebwa Speaker ng'alinamu enkalu yali alina ssente yali akola business yali era mu ebyo bya bukulembeze nazaawera obutava ku kyabwa Speaker ng'abadde alemerawo ng'amalala g'ayina engoye mumulaba bwanekaaneka bannangoonyirira mukaddanyirira in fact ye Speaker ayina ennyumba ennakasero kituufu ebyobugagga mubirina nze siwakanangako lujja sobola wakana nti bano abantu si bagagga fe tusiiba tubagamba bagagga gwe buli gw'onaasongamu nja kugamba mugagga siina mwavu wano gwe mmanyi era n'ekirala ogenda okulaba nga betusaba tukugambye Anita Among ayita ababaka bonna ne bagenda ewuwe ne bafukamira n'abawa ku ssente era tulina omubaka omundi mweraliikirira ni NUP bagamba yanona obukadde 206 naye yaliyo kubaaliyo yasiibulukirayo busiibulukusi kyali kisiibo kati nze ng'ompite ewa Museveni nagenze kulya bulya mmere kati Anita ayinza ositula ababaka n'abavugisa amafuta n'abatwala eyo bamwegulako kiyabalonda bane aba Nuupu buzibu ki Abubeka Kawalya bwe yakola okugenda osiibulukira ewa Speaker nga wa Nuupu mwana era bw'ogenda gwe n'osiibulukukirayo gwe ky'oba ononye oba okimanyi musajja musiraamu omusajja ali wano bamukubira ssimu mu Lwana ne bamugamba owaaye jangu njagala okukulaba yali ya pizza mu Lwana omujjukira omulenzi oyo ndi kuwa sitole y'omulenzi oyo sitole y'omulenzi oyo ngimanyi naye nasirika n'omukazi waali eyakikola waali ali Gomba awo omukyala mwali wano ne wenjogerera twogere ku statement bannaffe ze bakola abakulembeze ezituuka ne zikomawo oluusi abantu ne bazikozesa ate okujaguza ebyo ebibi ebiba bibatuuseeko kati olwaliro Speaker we yagambako mbu make sure doozi baganda tebawangula buli omu nalabye yakyesibaka kikomyawo ku nsonga y'emmwanyi wali eri we twali abadde abyogera na bangi nnyo twalaba ne Chief Justice yagenda ne yeetonda ng'ayogedde ebigambo era ebitagatta waliwo omulala yagambye tugenda kubatema tugenda okubatta tugenda okubatuga byonna nga yabyogera muntu ngamba bannange amaanyi agajjawa naye nze nenkyogera mazima neŋŋamba ŋŋenda okubatemaatema nze bankwatirawo ne banvuna waliwo yagamba tulina amagye we have the magye oyo sikyamulabako yazina ekkokolo eyo naye baaliwo ine naawe wamanyira abantu n'omulala yagamba tulina emmundu zaffe oyo ayinza okufuga kyo kikyaganye tetunnafuga naye ye taliiwo
tubiraba byonna ne tubitereka banna abantu batereka statement ate statement ffe naddala ffe wano mu Buganda naye ate embeera eno ogenda okiraba nti bw'abanga okyalo talina mukisa okiyaalo talina mukisa mwanje talina mukisa kitegeeza n'ennyamutoolo oba ani wadde oba wooli naye toli bbo busosoze weebuli. Social media teyeerabira ate omuntu aba alina ekimutuuseko nga bakomyawo obutambi tuzza ne kabaka Namibia ne tugowaayo omuzzeemu era n'otema bwe tulaba nga ogize nga akozzeemu nga tuga omwagazaaki kuba tubagamba gw'omanya enfumita tomulinda ggalula kati tuba tubalaba buli stepu nga tutunulayo kati abbya n'asibwa nga tajja kusibwa bajja kugamba kati gwe kyukodde wali toddanga mukola kintu ekyo tebasiba wali. Twogere ku mmotoka ya sipiika nayo eyogeza abantu obwama emmotoka eno eyasembyeyo bagiyita oba Rolls Royce bwemba banjogedde bulungi naye ebbeeyi si bumunyo nagirabye ziri ezivugibwa b'Obama baliri wayini mmotoka yayingidde eggwanga. Nja kuddayo ewa Maria n'enkya. Okola otya? Munnyonnyole ku luno ngenda musinkana ng'asitudde n'omwana ngende munnyonnyole kati kankubuulire musajja ebyo byonna ebintu babikola naye gye ŋŋenda ne nsanga Biikira Maria ono gye ggamba nnyiniwo yali musajja mugagga nnyiniwo bw'aba musajja mugagga nnyo n'azimba enju mu mulyango gwe mwafulumira bw'ati n'ateekamu ekifaananyi kya Biikira Maria n'ateekamu ayina omwana n'ali yekka n'ateekamu n'abatume be baayagala n'abazimbira n'abateeka wali. Akati nagenze ewantu awo naye ng'omuntu ono yafa kituufu yafa naye simanyi nakyantutteyo ndabika era ndiko omwoyo wa Mukama. Bwe natuuse wali nasanze ebibumbe ebyo ebirala bigudde wansi nembisitulawo nembiyimiriza nembinaaza nembizaawo wali wennyini we byali nembiyimirira ne bibeeraawo naye bwe nabadde nkitunuulidde ne ŋŋamba ne nannyini wano yafa n'aleka ebintu bino n'aleka enju eno ennungi bweti ennyumba agisulamu yamulekera buli kimu weekiri olwaleero tabiriiko kati ono agibeeramu musajja wattu ennyumba yamugaziwako kati yeegayirira bamukyalira n'agamba Kabaaya janguko tubeeremuko wano olw'obwaguuga bw'enju nenfuna ekyokuyiga nenga ebintu by'ensi olumu bitumaliramu bwerere naye bwe natunuulidde bino bye yakola nendaba nga yabiteekamu ssente nnyingi nnyo n'okubizimbira nga byagala kwenkana nga bw'ogamba nti n'enju omuntu mwe yalisuze nga walungi nnyo nga wayitiridde era nafunye we ŋŋenda okuloopera mu M7 ne banne obugagga bwe muyina twaliraba ku bintu bino mu maaso eyo nti ebibadde bituyisisa obubi babirekedde abaana baabwe oba obuyinza bukyuse munnange ne babitemamu nga bwe babitemamu wali lujja naawe n'ogenda okugula lwa nsonga ng'ogamba kaŋŋende nguleko wano kubanga wano waali wa mutabani w'omukulu ono nga kyekikuguzaawo wadde baseerawo naye ng'ogamba ewantu wano ndigamba n'abaana bange n'abazzukulu bali bagamba nti nagula ekifo kino nakigula ku famire eno eyali eri mu buyinza mu kaseera ako oba eno ennyumba yali Anita Amongo kati bagitunda ng'abaana bagitunda na ntono omusajja agamba awo guyumba gunene nnyo ate guli mu kyalo nze mbawaayo bukadde 10 ekyobuwumbi n'obuwumbi noono abitunda nga tabitegeera era ng'akitunda gambye oli n'azuukira olwaleero addamu n'afa oli wali buli afa n'ava ku nsi n'akomawo n'ayagala asanga ebintu bye bye yaleka kisobola okuddamu ne kimutta n'atayimirira kati kasiri owaatuweereza bw'akomawo akutukirawo agamba nze siza na kulaba bino ng'ekkubo lye mwe yayitanga n'omusambo gwe kati gutyayo kati tebibalulunkanya nnyo
sente temuzissa mu bisenge kati laba gwe lujja nzize nsaba sente kuva ddi na ddi nina n'omuwala bambi ankubidde essimu n'agamba nalabye bizinesi gy'olanga ku TikTok wano n'aŋŋamba bambi nange mpa omulimu mbiinako idiya nempulira obusungu ng'obuulira ku ki nempulira nga ndaba omuwala ono enkubira gyankubiddemu essimu nga bambi ali mu bwetaavu alina ekimutuddemu ng'alaga ayagala okukola nenoonya ekyokukola ne kimbula naye nga nina abaana baabo abantu bwe batyo abalina ssente nga bali mu ggeto n'abamu nga basumba nga tusobola omukwata ne tumukuba embooko bwe tulowooza bye bazze bakola eyo bo ne babawa ssente ne balayiza abantu nga pasita omumanyi bulungi ayina abaana yawasa omukazi mukazi we oba n'afa naye nga abaana abo baali babeera mu famire ye mukazi we nga bw'amala okufa abaana abo nga taddamu balabanga ekyomugaso era abaana abo ne bawaŋŋanguka nga tubalaba mu mageto n'ogamba kaakati musajja wa Katonda ono kwega amazima gabuze lujja ku ssente ate abatufuga bo baalemalira ddala. Kale kaakati ensonga ya speakers ebisawo bya ssente mu nnyumba okwata nammere tugenda sooka tugikomye awo tujja kubanga tugyongerako mu maasoko awo kuba ekyali mu mawulire njaga kusobola kujjayo ebintu bino ebikolebwa naffe aba Nile Agro Industries Limited abakolera ejjinja so products zino zonna ze bakola kweziri ku market era ku buli dduuka gy'owangaalira bw'oba toguze sabbuuni osobola okugula butto mumulabo onaberako ekigambo Nile bino byonna obisangayo ku dduuka bannaffe aba Nile Agro Industry Limited bakola bino byonna ono butto omupime mu lita osobola okubeera ng'ofuna eŋŋano byonna osobola okuba ng'obifuna nga woobikola ki nga woobiraba ono bamuyita pamba grade 2 ayoza ngoye omulabye ono bamuyita nacho soap grade 2 naye ayoza ngoye tulina products eziri mu Nile ne modern bino byetukozesa mu bulamu bwa bulijjo bitukozesa ewaka oba oyagala oba toyagala industry ekola ebintu bino eya Nile Agro Industry Limited ebaddewo ebbanga ddene so tusaba abana Uganda mwenna mubeere nga mukozesa ebintu bino